mirembe mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe byasomesa tuusa olunaku tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. نستأنف درسنا من جديد بعد إكمال وانتهاء شهر رمضان المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا ويتجاوز عنا ما كان فيه من التقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. tugenda maaso ne darusu yaffe eya ekitabo kyaffe Rawdatul Mutanazzih nga tusharaha bidayatu al-mutafaqih oluvannyuma lw'okumaliriza omwezi ogwa Ramadani ogw'ekitiibwa. twali tuyimiriddemu ka ijaza ketubaddemu aka Ramadan. Saba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize ebyo ebirungi byetukoleddemu ate bitusobyeko ng'abatonde. Tumusaba Allah jalla waala ensobi zaffe n'ebyonono byaffe byonna abeere nga bitusonyiwa, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe kino ekya bidayatul mutafaqih nga baganda baffe baadde bamanyi darusu yakoma, naye twali twayimiriramuko olwa ijaza eya Ramadan. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekyo nga tuli ku kitaabu al-janaiz. Kitaabu al-janaiz, ekitabo ekya esswala ey'omufu oba esswala y'omuntu y'abantu Allah tabaraka wa taala baba ajjuludde mu bulamu buno obw'ensi. Era nga we twatandikira ekitabo ekyo twatandika n'ebintu bingi muallifu byeyannyonnyola. Twali ku adhabitu esooka, twagamba ekyo kitabo kirimu khamsatu dhawabit, kirimu principles 5. ne tutandika ne al adabu allati yanbaghi fi'luha inda al muhtadiri, empisa ezigwana okubeera nga zikolebwa awali omuntu asemberedde okufa. Era nga kasa twali tukyali ku dhabitu eyo esooka ekwatagana n'empisa ebikolebwa bitugwana okukola awali omuntu gwe tulaba nga mutuufu asemberedde okufa. Bingi muallifu rahimahullahu taala bye yayogera ebiri mu baabu eno bye tugenda okulaba nga al adabu allati yanbaghi fi'luha inda al muhtadari 10. empisa ezigwana okukolebwa ebigwana okukolebwa awali omuntu asemberedde okufa biri 10 bye yagamba. Oluvannyuma yazzaako dhabitu ey'okubiri gye yatuuma ghuslul mayyit 10 ashiya, era okunaaza omufu nakwo nga kulina ebintu 10 muallifu bye yannyonnyola. Tugenda koma we twasemba omulundi oguyise, twali tukyaliku ebyo ebikolebwa awali omuntu asemberedde okufa. Bimaana twali ku dhabitu esooka mu kitaabu janais, era twali twogedde ku talqin al adabu allati qabla al wafat, empisa ezo ezikolebwa waliwo ebikolebwa nga tannaba kufa, waliwo ebikolebwa nga amaze okufa. Katwali ku ebyo ebikolebwa nga tannaba kufa. Twajja tubinnyonnyola ne tutuuka ku talqinuhu ash-shahada, okumwatuza shahada. Twakinnyonnyola bulungi, abamu bagamba tetwakinnyonnyola. Fala adri man al-musibu min al-mukhti, simanyani musibu ate simanyani mukhti. Abamu bagamba talqinuhu bishahada twakinnyonnyola, abalala bagamba tetwakinnyonnyola. Wal awla ekisinga ko bulungi kitubatandikirako kyennyini bwe tuba tukizzeemu fadlun ala fadl, bulungi ku bulungi. Bwe tuba tetwakikoonako tubeere ng'olwo tukisomye. Mu bigwana okukolebwa ku muntu nga tannaba kufa, talqinuhu ash-shahada, okumwatuza shahada. Era nga bwe twayogera omulundi ogwayita, shahada tebagirakkana muntu amaze kufa. Omuntu amaze okuziikibwa nga bamutadde mu ntaana tebamulakkana shahada. Era ekikulaga ekyo, buli woonoddukira ojja kulaba ng'obujulizi bwonna bukulaga omuntu kumuleetera talakayini nga tannafa, gye bayita talakayini bakadde baffe. Kubanga wano n'ekyokulabirako ekyangu wano, Sheikh talqinu agireesemu ebyo ebikolebwa ng'omuntu tannaba kukola ki? Tannaba kufa. Kali just ne tartibu ya Sheikh kyennyonnyola entegeka obutegese y'ekitabo
engeri gye yagitegekamu talqiinu yagireeta mu ebyo ebikolebwa nga tannaba kola ki ng'omuntu tannaba kufa tojja kumulaba nga sheekha akomezzaawo talqiinu oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu kitegeeza eyo entegeera y'abamanyi abeesigika nti omuntu bamulakkana shahada nga tebannaba kumukola ki nga tebannaba kumuziika nga tannaba kufa naam yaleeta obujulizi an abi saidi al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba laqinu mautakum la ilaha illa allah abafu bammwe mubaatuza ekigambo la ilaha illa allah abo baganda baffe babamu ekigambo mwatuze abafu bammwe kye basinzirako bogamba nti talakayini basobola ojjatuza omuntu afudde naye nga twagamba wano mautakum nabbi yali ategeeza abasemberedde okukola ki okufa abantu abasemberedde okufa lakini mautakum la ilaha illa allah abafu bammwe bimaana omuntu gwe mulaba ng'aweddemu essuubi ery'okubeera ku nsi kuno anaatera okufa mumwatuza ekigambo la ilaha illa allah era twalaba wano mu darusi yaffe yennyini nti ekigambo talqiini obujulizi bungi bwe twajja tulaba nti mu lulimi olwarabu kibeerawo wakati w'abantu babiri mulaqinu ne mulaqqanu mulaqqinu yayatuza mulaqqanu gwe bakola ki gwe baatuza nolwekyo tosobola kukikola nga tokikola ku mufu kubanga la yatahakkaku alaihi hadhihi sifa ekitendo ky'okumwatuza tekisobola kubeera nga kituukirira kwafudde tekisoboka abadan wa hatta n'abantu nabbi sallallahu alaihi wasallam be yagenda n'akowola nga bali mu ntaana baziikiddwa Umar radiyallahu anhu n'amugamba ya Rasulallah lwaki otawaana n'abantu abali mu ntaana abaziikibwa nabbi teyamugamba nti basobola okunziramu la yamugamba bawulira byenjogera n'okusinga mmwe naye tebasobola kukola ki kwanukula olaba tegeeza omuntu ali mu kabuli amasala ga talqiinu sigage kuba ne nabbi akakasiriza nti bawulira bulungi nyo bye mbagamba naye tebasobola kunyanukula kitegeeza talqiinu tekola ku mufu amaze okuziikibwa tebamusomera talakaini baseeka obutabo bwe bakwata obwo ne basitama bwe baziisa omuntu ku mutwe gwe ne batandika okumuyita amannya ge n'okumwatuza ebigambo ebyo bagwana okuba nga babuvaako n'okukwata obutabo obwo babwokere ddala abazzukulu baabwe baleme busangawo kubanga ekyo ekikolwa kye bakola tekiriiyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam abafu bonna be yaziika teyasitamako wantu n'awamu n'akola ki n'ayatuza ekyo ekikolwa kyennyini ekyo ekyokusitama abantu bamuziisa omuntu si kirungi n'akamu nakatono nabbi sallallahu alaihi wasallam senga kyali kya mu ddiini yali badde akikola bannanga ababaka wallahi ababaka batuusa message ya Allah alladhina yuballighuna risalati llah ola bwe yabayita alladhina abo yuballighuna risalati llah abatuusa obubaka bwani la hawla wala quwwata omuntu azula mu ddiini bwawulira eyo ayo bategeeramu kiye wa yakhshawnahu ne batya Allah waabwe wala yakhshawna ahadan illa Allah ne baba nga tebalinago batya mu nsi muno okujjakani Allah waabwe kati ibadati zibatakola mu lwaki muzikola ne musitama ku muntu nga bamuziise lwaki musitama ku muntu nga bamaze okumuzika ne musitama ku mutwe gwe ne mutandika okwogera ebigambo nabbi byatayogera alayhi salatu wassalam talqiini ekolebwa ku muntu nga bw'omugamba akola ki akuddamu kyekigambo talqiini kwatuza muntu omulakkana n'akuddamu kyogamba kyabaddamu egyo bayita talqiini kati n'olwekyo omuntu anaatera okufa bamwatuza shahada wa amma amaze okuziikibwa mu ntaana tebamusomera ki kyekabwanika talakaini bagita talakaini wane waffe talqiini olwo luwalabu tebamusomera ani era tolaama mu kiraamo kyo kigundi yansomeranga talakaini nedda tolaama muntu akusomera talakaini laama ekirala tolaama muwalimu bugundi yansomeranga talakaini olumu ne balondanga n'abamalumoozi abalungi bakhalifa bayimba nga bwalaba ow'eddoboozi eddungi nga gwalaamira oyo yansomeranga talakaini gundi yakulemberanga tahliri tahliri ndowooza yina emutwala la ilaha illallah nga naye bagirondera ow'eddoboozi eryeggona aginyumise abantu abagenda okuzika kugabe batye nnyo beeraliikirire ennyo nedda okufa kw'omuntu kumala abantu okwebuulira abagala okwebuulira toteekawo birala bibyo qala ibn qudamata rahimahullahu ta'ala ibn qudamata rahimahullahu ta'ala yagamba wayulaqinuhu qawla la ilaha illa allah omuntu oyo tumwatuza ekigambo la ilaha illa allah
waqala era n'agamba yayogerawo ebigambo bingi naye waqala n'agenda mu maaso n'agamba wayakunu dhalika fi lafdhin wa mudaratin wala yukarriru alayhi ekigambo ekyo kibeera mu lafdhu eyatulwa era ey'okubeera nti omuntu akyogera mu mbeera eteri yagamba nti alina gwakandula akyogera mu mpolampola mu ngeri ya mpolampola wala yukarriru alayhi takimuddiŋŋanya nnyo tokimuddiŋŋanya nnyo okyogera mu mbeera nakukasa nti akiwulidde mu mbeera ennungi ey'obukakkamu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nosirika kati naye bw'abanga munnaddiini akiwulira era aba ategedde kiki kyogezaako okumujjukiza era sheekh agamba wala yudhjiruhu era takireeta mu ngeri ey'okubeera nti akimwetamisa oyinza okumuleeta mu mbeera n'okiddiŋŋana n'omuleeta mu mbeera ey'okumukanga ng'alabira ddala mutuufu olinga amubika ngeri gy'oddiŋŋana shahada eyo omusajja ono yazze kumbika bannange alabira ddala nga sikyasobola kuwona tomuleetera mbeera emukanga kintu ekyo kigambo ekyo tokireeta mu mbeera egyo mumutiisa illa an yatakallama bishayin okuggyako ng'owulidde ayogedde ebirala n'anyumya emboozi endala kati awo fayuidu talqinahu noddamu okukimugamba gamba la ilaha illallah oba n'okyogera bw'owulira ng'anyumizaayo oba munyumiriza emboozi awo oluusi bamukubidde essimu naye bw'oba okyogedde omulundi gumu n'owulira ng'akyogedde naye agambye la ilaha illallah ate tumuddiŋŋana muleke wabula bw'owulira ng'ayogeddeyo ebigambo ebirala bitakwatagana na shahada then awo ng'okiddamu okimugamba litakuuna la ilaha illallahu akhira kalamihi kibeere ng'ekigambo ekyo kyasembezaayo okwogera nasu ala dhalika ahmad era ge madhhab imam ahmad yakyogera ekyo ekigambo kyennyini imam ibn qudama kwakijjula ne sa'id ibn musayyab twamulaba naye akyogera n'abamanyi abalala bangi abaakulembera nga bakyogera n'okulabula ababa bakibagamba tekyo kyogamba tolongoosa bw'oba oŋŋambye shahada n'owulira nga njogedde lekeraawo okuggyako ng'owulidde n'enjogerayo ebirala kati awo ddamu okuŋŋamba n'olwekyo abamanyi baasomesanga mu kufa kwabwe kwennyini nga balaba ebikolebwa ebitali bituufu nga batereeza qala ibn uthaymin rahimahullahu taala sheikh ibn uthaymin yagamba yambagi fi hatha kigwana mu mbeera ey'okulakkana omuntu ayunzara ila hali lmarid okutunuulira embeera yo n'omulwadde alwadde yennyini bw'oba ogenda okwatuza omuntu shahada embeera yo n'omulwadde ematalinga nayo fa in kana almaridu qawiya bw'abeera ng'omuntu n'omulwadde musajja w'amaanyi kyala w'amaanyi munnaddiini yatahammalu ng'asobola okugumiikiriza byonna by'oyogedde by'okoze nga talina kyafaayo nga yatahammalu asobola okugumiikiriza byonna by'ogambye ne by'oyogedde aw kaana kafira oba ng'abadde ddala mukaafu wa kikolo tasiramukangako fa innahu yu'maru oyo yalagirwa n'omugaa agamba la ilaha illallah tola shahada okiraba fayuqal eyo yagambibwa qul la ilaha illallah munaye gamba tola shahada bw'abeera nga si musiraamu naye todde shahada nofa nga oli musiraamu waliwo abantu bangi abazitolera ku kitanda ddala ne muganda waffe omu kubatera okubeera mu darasa zaffe taata we yagitoola shahada ng'ali ku buliri n'amukwata ne ka vidiyo ng'agitoola okiraba era n'atandika n'okumubuuza ebyokusaala yagitoola taata we ng'ali ku buliri kwennyini n'atoola shahada n'akkiriza era obusiraamu era n'agamba nze banziika nga mu busiraamu nga ne mukyala we waali nga ne muwala we waali nga n'oyo omuganda waffe waali naye bwe baatuuka okuziika ekiro bali ab'omusaalaba ne bamukaanira ne baagala n'okulwana ne mugamba muleke bamuziike nga bwe baagala engeri gye bamuziiseemu si yensonga kati wabula kyafiiriddeko yensonga mukirabye namugamba muleke bamuziike nga bwe baagala era bwe bamuziika ne bakoolobya n'emmisa ekiraba naye nga ye omusajja yatoola shahada nga n'omukyala we nnyini amulaba nga ne ka vidiyo we kali n'atandika n'okubuuza ebyokusaala kuba mutabani we oyo yali amuyisa bulungi n'atoola shahada ku ssaawa esembayo tekyalina kyeyeeguya mu duniya kiraba n'atoola shahada idhan bw'abeera abadde mukaafu agambibwa okutoola shahada nga nabbi bwe yagamba oli omuvubuka omuyudaaya sheekh agamba oyo bamugamba kul la ilaha illa llah akhtim hayataka bila ilaha illa llah bulamu bwomunaye busembyeyo n'ekigambo shahada wama ashbaha dhalika nebifaananako bwe bityo wa in kana musliman dhaifan
naye ate bw'aba abadde musajja musiraamu naye nga munafu musiraamu munafu wa imaani munafu wa irimu fa innahu la yu'maru oyo talagirwa timunayegamba la ilaha illallah wa innama yudhkaru llah indahu allah ayogerwako bwogerwa waali hatta yasma fayatadhakkara nawulira nga allah ayogerwako oba oliawo najjukira wa hadha tafsiru maakhudhu min al athari wannadhari sheikh agamba tafsiri eyo okunyonyola okwawula tafsiri eyo okwawula nti ono akwatibwa bwati noono akwatibwa bwati oli yali badde abuuza mubujjawo obujulizi obwo sheikh agamba obwo obujulizi tubujja min al athari mu buufu abakulembera abalongoofu wannadhari ne mu ndaba eya bulijjo ne bwe tuba tutunuddemu mu ndaba eya bulijjo ojja kulaba nga kyekigwana masala sheikh yazzaako wano limadha yulaqqanu almuhtadhiru la ilaha illa allah lwaki omuntu anaatera okufa ayatuzibwa ekigambo la ilaha illa allah okiwulidde ekyo lwaki omuntu anaatera okufa ayatuzibwa bamwatuza ekigambo la ilaha illa allah obujulizi bwe buno etegedde ekyo seeka lwaki omuntu anaatera okufa bakola ki bamwatuza la ilaha illa allah obujulizi lwaki tumwatuza ani abi dharri radiyallahu anhu qala abu dharri agamba an tanse ya muadhi kale ya muadhi esooka waggulu ani muadhi bun jabal radiyallahu anhu qala muadhi bun jabal agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mbaka wa allah yagamba kusasana emirembe bere ku ye man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljannata omuntu bw'abeera ng'enkomero y'ebigambo bibyo byonna asembezaayo ekigambo la ilaha illa allah ayingira ki ejjana katoli bw'abuuza lwaki tumwatuza shahada oddamu otya oddamu otya lwaki omuntu mumwatuza shahada nga agenda okufa naam lwaki tumwatuza shahada kubanga omuntu wasembyayo shahada akola ki amakulu efuuka ensonga y'okuyingira kweki ejjana kyekitwasiza omuntu shahada efuuka ensonga y'okuyingira kw'omuntu oyo ejjana hadisi esoma etya bashir eyo hadisi esoma etya agisome ng'obiseko ekitabo ng'otunuulidde nze kale naam barakallahu fik eyo ensonga hadisi eyokubiri an abi dharri radiyallahu anhu qala ataitu nabiya sallallahu alayhi wasallam nagenda wali nabbi sallallahu alayhi wasallam wa alayhi thawbun abyadu nga yali yebisse olugoye olweru wa huwa naimun yali yebase thumma ataituhu wa qad istayqadha nengenda wali ate nga amaze okugologoka nenzirayo ng'agolokose faqala nabbi n'agamba ma min abdin qala la ilaha illa allah hadisi ya seka mukisa java okugaana wano hadisi ya seka mukisa java okugaana wano sibuli omoji musomera sibuli wamwe mugenda nti musomeyo buli kutuba yeno yenyini nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ma min abdin teri muddu qala la ilaha illa allah agamba nti la ilaha illa allah thumma mata luvanyuma nafa ala dhalika ng'afiiridde ku ekyo dakhala aljanna kujjako ng'akola ki ayingira ejjana qultu kyenava mugamba wa inzana wa insaraka ne bwalibeera yabba ne bwalibeera yayenda okiraba qala nabbi namugamba wa inzana wa insaraka ne bwalibeera yabba ne bwalibeera yayenda kati shekha adda yewaza akabenje ako kasomeranga abantu waliwo abantu abamu woyinza okugenda n'osoma kutuba eyo oli nagano gaseka nziriramu hadisi eyo kati n'ogimuddiramu nagaseka kajanga osoma irimu era osoma irimu nagasoma baba wallahi osoma irimu yennoze seka irimu yo tennoga naye yaleero ekoze seka irimu yennoze allah abantu beewuunyisa subhanallah abantu beewuunyisa ku luguudo luno lwetuliko lwennyini olwo waliwo omuzikiti guli awo mu maaso waliwo omusajja ali mu muzikiti ogwo y'omu ku bagagga b'omuzikiti ogwo
naye yagamba irimu ya Ssenjera gy'asomesa ye muntu gwe sobola dde okuwa emitwalo gyange ebiri. Kaate ate mu Ramadhaani nagenze ne nsomesa ng'omugagga mwali mu muzikiti omwo. Ate nze simumanyi ne bwe naali badde mumanyi nti mugagga ebyo abagagga by'abantu tebinkwatako nze mu madarasa. Kaakati ate ne mbaako n'ebibuuzo bye mubuuza. N'ateekawo akakeeka bulungi n'atereera bulungi nnyo ne yeesigama yalina ne gaalubindi n'amugaaga owa gaalubindi gwe ngamba. N'aziggyako n'annyanukula kibuuzo. Bwe namaliriza okusomesa n'afuluma. Kakati omu ku basiraamu n'amubuuza ate ng'ofulumye. Naganze mbadde nninze irimu yoyo kasita amaze ngenze. Ya katono omusajja kikyategeeza ekituufu. Bwe nsomesa irimu temunoga. Okiraba? Era yagamba nogamba at least ntuula mu office naye ate nenjiwuliriza. Kati teyeetegeera. Yenyi teyeetegeera kyali kituufu. Teyeetegeera kituufu kyali. Yagamba ebyensomesa tasobola okumpa emitwalo ebiri. Oba ani yamugamba muntu nsomeseza ssente nze? Simanyi yamugamba nsomeseza ssente. Naye ate n'agamba nti ate we mba nsomesa ate alina otutuulawo. Tayagala kuvaawo. Era olwamaliza n'akwata agunike n'agenda n'ayingira emmotoka ye n'agenda. Basika bakyala mbadde nninze oyo. N'agenda. Kati abantu tebategerekera todipendinga ku bantu ng'osomesa bajja kuleetera akabasa. Okiraba? Idhan era ono namugaa hasinga namutegeera nti oyo. La ilaha illallah. Darasa lijja kunyuma. Alimuhimu omusajja oyinza omusomera hadisi n'agamba oyo kakyanga asoma irimu akoze eki? Ayirimuddemu eyo irimu. Okiraba? Allahu akbar. Era atali kubagamba banzizeeyo omuzikiti gwabwe nsomese. Naye ate irimu yange tagagiwuliza. Naye atagamba banzizeeyo omuzikiti gwabwe. Tajja mumuleete asomese. Kiraba? Tetwali tulowooza asomesa birala. Byebyo byensomesera. Byebyo byensomesa byebyo binnyini. Kati wa inzana wa insaraka omuntu bw'asembya la ilaha illallah ayingira ejjana. Wa inzana wa insaraka ne bwali birala yabbako ne bwali birala yenda. Nabbi n'agamba wa inzana wa insaraka. Qultu ne muddamu ogwokubiri. Wa inzana wa insaraka ne bwali yabbako ne bwali birala yenda. Wa inzana wa insaraka nabbi n'amugamba ne bwali birala yenda ne bwali birala yabba. Qultu ne muddamu ogwokusatu. Wa inzana wa insaraka omuntu ne bwali birala yayenda ne bwali birala yabba. Qala nabbi n'agamba wa inzana wa insaraka ala ragami anfi abi dharri ne bwali birala yayenda ne bwali birala yabbako ne bwali birala maamana ala ragami anfi abi dharri amanyi bavunula ekigambo ekyo munzivunula nyindi bwe bagamba ragima anfu mri'i abo baba bategeeza ennyindo y'omuntu erwale kookolo nga munzivunula y'abaganda baffe bakadde baffe naye ng'ekituufu ragima anfu abi dharri baba bategeeza ennyindo y'esaaba ettaka kubanga ennyindo kyekifo ekyebbeeyi ku feesi y'omuntu. Kati mbawarabu ennyindo bwe bagiteeka ku ttaka n'esaaba ettaka obeera okukakkanyiziddwa nnyo n'okutyoboolebwa okw'ekika ekya waggulu. Kyobola abagigeraageranyaako nti ragima anfu mri'i bimaana khasra wa halaka, afaafaaganiddwa n'azikirira oyo aba akoze eki? Aba atyobooleddwa ennyindo yo ne bagiteeka wansi ku ttaka. Bimaana kinaya bwe kijja mu hadisi eri bwe kijja mu hadisi eri nga nabbi jagamba bwe twakava mu Ramadhaani ragima anfu mri'i man adrakahu Ramadhaanu thumma kharaja walam yughfaru lahu. Riwaya endala thumma nsalakha walam yughfaru lahu fa ab'adahu Allah. Abo baba bategeeza ragima anfu mri'i afaafaaganirwe buli kalungi konna akakkanyizibwe abeere nga afunye buli kizibu kyonna aluwa omwezi gwa Ramadhaani singa guba gwayingira nga waali ne guggwako nga takoze eki? Nga tasonyiyiddwa. Kati wano arrugum wano bategeeza ki wano mu ragima anfu Abu Dharri bagamba almaana ragima anfuhu ay amakuru asra'ahu Allahu li anfihi fa ahlakahu wa hadha yakunu fi haqqi
man lam yuqim bima yajibu alayhi min hadhihi alqisar. Ago makulu ge gasooka. Amakulu ag'okubiri ge njagala ge gajjo twanguyiza okutegeera hadisi. Amakulu ag'okubiri almaana athani, amakulu ag'okubiri ragima anfuhu, ay amakulu adhallahu Allah, Allah mukakkanye, lianna kubanga man lasika anfuhu alladhi huwa ashrafu a'dha'i alwajhi, omuntu yen biturabi, omuntu yenna ennyinde ye gweba egenzeeko ettaka ebeekwataganye n'ettaka ng'ate huwa ashrafu a'dha'i alwajhi, nga kyekifo ekisinga okubeera ekyekitiibwa ku kyenyi ky'omuntu, alladhi huwa mawti'ul aqdami, ennyindo ye ne bagiteeka mu kifo mawti'ul aqdami ekirinyibwamu ebigere eky'ettaka, fakad intaha min adh-dhulli ila nihaya, abakakkanyiziddwa okukakkanyizibwa okusemberayo ddala. Ekitegedde? Fakad intaha min adh-dhulli ila nihaya, abakakkanyiziddwa munzikakkanya etuuka okubeera eya wansi, kubanga ennyindo y'omuntu buli akagigendako omuntu akajjako mangu kamulabisa bubi kaba kali ku nnyindo ye. Ennyindo abamanyi bagamba nga ono Sheikh bwayogedde wano, ashrafu a'dha'i alwajhi, ye paati esinga okubeera ey'ekitiibwa ku kyenyi ky'omuntu, era weevaawo ennyindo y'omuntu abamanyi abamu kyebaba bagamba ekola 80% ku bulungi bw'ekyenyi, ekola 80%. Wonna weeviirako oba ovuddeko 80% ku bulungi bw'ekyenyi kyo, era abakyala bayinza okuyitako n'otobafuna nga tolina nnyindo. Buli woogenda okonkona okwogereza nga tolina nnyindo olwokubako eriiso nebagaa situgaanyi naye bannaake ng'abadde abakyala bakulingiza mu miwaatwa gy'enzigi. Nedda seeka wadde mukowe ne ssente neki nedda seeka omuwala bamuyitayo ne bamuzza eri ebweru nebagaa nanca nedda kaka bakumma omukyala. Kyobola Allah tabaraka wataala bwe yali awooninga kiri ekisajja kimawale ekyali kikola olujanja ku nabbi, Allah yakigamba sanasimuhu ala alkhurtum, tumugenda muteekako wasima ku nnyindo, tugenda muteekako akabonero ku nnyindo ye oba akyepankapanka. Yagenda okuva mu lutalo ng'ennyindo ye etemeddwako, nga walla wonna talina kizibu, naye ng'ennyindo yagenda okuva mu lutalo nga teriiko. Era yawanga obulamu bw'obusigadde nga yeebikka atambula yeebisse bw'ati, atambula yeetaddeko ekitambaala. Allah kumukkakkanya kumulaga gwe tolina kyoli, amuggyako n'ennyindo. Okiraba gweyo adhaabu togiraba nga yeewunyisa etemako ennyindo yokka, ne bakulekera emimwa ne bakulekera awalawo ne bajjako bujja nnyindo. Olowooza yali ntema ya muntu wa bulijjo yali nga ayinza okuba malaku min almalaika yamukolako tayiri eyo ey'ennyindo yokka. Kyali kibonerezo ky'amaanyi kikakali. Kati ennyindo y'omuntu tezanyirwako kifo kya bbeeyi nnyo. Si bwe kiri? Kati omusajja yamuwa Allah ekibonerezo n'awangala nga talina nnyindo bw'atyo. Kati almuhimu ne bw'aba alina kye yakoze kyonna nga gw'olaba Abu Dharri tekijja mu magezi go, ajja kuyingira ejjana. Kiraba? Ne bw'aba alina kye yakola nga kikukkakkanya, kyolaba mu bavunula hadisi eno endala mulimu abavunula kino ekigambo ala ragami anfi Abi Dharri, ne bavunulamu ekigambo ekigamba ne bw'aba alina kye yakola gwa Abi Dharri nga kikukkakkanya ne kikutyoboola ne kikufuula owa wansi, amakulu ng'omuntu oyo ogenda kujja nga omubanja bw'aba alina shahada agenda kuyingira. Ne bw'aba yakkakkanya gwe, ne bw'aba kye yakola tekijja mu magezi go Abi Dharri. Okiraba? Idhan ekyo kiraga nti shahada kikulu. Hadisi eno erimu ebintu bibiri. Ekisooka eraga obukulu bwa tawhid, yadullu ala idhami tawhid wa sha'nihi. Eno hadisi eraga obukulu bwa tawhid. Hadha alhadith yadullu ala idhami at-tawhid wa sha'nihi. Hadisi ekulaga nti tawhid tomuzanyirako, tawhid mukulu nnyo, kubanga tawhid awewula n'ebyonoono. Tawhid awewula n'ebyonoono. Ekyokubiri, eno hadithi erimu albisharatu
ala ahli almaasi okuzaamu essuubi abantu abagwa mu byonono ti la taqnatu min rahmatillah qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Temukutukawo na ssuubi olw'amazambi olw'ebyono bye tukola, tokutukawo na ssuubi, teweeraliikirira nnyo, totya, just kola emirimu emirungi, okole tawuba, sabe Allah akusonyiwe. Allah asonyiwe ebyono byonna, kubanga waliwo Allah ebyono ebimu ng'agenda bisonyera ku tawhidi yekka, tawhidi yekka. Ng'omuntu atuse mu maaso ga Allah n'ebyono bye nga teyabikolako tawhidi, lakin li'izami tawhidi wa sha'nihi, olw'obuzito bwa tawhidi awewula amazambi gaabwe gonna Allah bayingize jana nga tebasoose ku muliro. Wa hadha alhadith yadullu aidan eleno hadisi ekyokusatu kyetegeeza anna ahla almaasi anna ahla alkabair gayru mukhalladina fi naari jahannama, tebagenda kubeera muliro jahannama lubeera na lubeera. Anna ashaba alkabair anna ashaba almaasi, abantu abakola amazambi amanene ne bagafiirako, gayru mukhalladin fi naari jahannama, tebagenda kubeera muliro jahannama lubeerera. Lwaki? Kubanga Allah nabbi agambye omuntu alifa nga alina tawhidi agenda kuyingira ejjana, wa inzana wa insaraka, ne bwalibeera yenda ne bwalibeera yabba, bimaana ne bwalibeera ebyo bimukakasizzaako okusooka kw'omuliro era agenda kuvaayo ayingira ejjana. Okubeera nti alina amazambi gano tekitegeeza nti mukhalladun fi naari jahannama. Sagenda kubeera muki? Tagenda kubeera ki? Mu muliro jahannama lubeere. Kikulaga obukulu bwa tawhidi. Naam. Thaniya, Sheikh agamba ekyokubiri, idha qada wa aslama arruha yambaghi alayhim iddatu ashya. Idha qada, omuddu waba amaze okufa, omwoyo ne guvaamu, omwoyo ne guvaamu ne gugenda ewa Allah, yambaghi alayhim, kikakata ku bano abasigadde, iddatu ashya, ebintu ebiwerako. Biri bye tubali twogera bikolebwa tusembezayo talqinu okumwatuza shahada. Kati ate wabeera amaze okufa omwoyo ne guvaamu, fe abasigadde waali oba abasigadde awali omufu oyo bakakatibwako ebintu bingi era ebyokukola. Ekisooka, idha qada, wabeera ng'omuntu amaze okuvaamu omwoyo, amaze okufa, agmidu aynahu au aynaihi, mumuzze amaaso, bakiyita kuzza, mumuzze amaaso, wada'u lah, era omusabira Allah amusonyiwe, Allah amusaasire, tumuzze amaaso olw'obujulizi buno wammanga. An ummi salamata radiyallahu anha qalat, ummu salama, mama salama, an ummi salama, erinnya salama lituumibwa bakyala oba basajja? Erinnya salama, erinnya salama lituumibwa basajja oba bakyala? Erinnya salama, salamatu lituumibwa basajja oba bakyala? Bakyala. Man haddathakum bihadha? Ani yabagamba nti erinnya lituumibwa bakyala? Erinnya salama. Nanyini wali mukyala? Nedda. Nanyini wali si mukyala. Nanyini wali wana mu hadisi ayogerwako si mukyala. Mama salama, omwana ye salama. Ani ummi salama, hadisi ejiba ku umama salama, tejiba ku salama. Waliwo ebintu bye twakwata Uganda nga mugende mwetegeezaaga amasala mulabe, eryo erinnya lituumibwa baani? Salamatu. Lyo lafuzu yaalyo, enjatula yaalyo ya kikyala, naye lituumibwa basajja, lituumibwa bakyala. Mugende mukanoonyereze mulabe, muyinza okwekanga nga mukyusizza abaana be mwatuuma edda. Tayib. An abi salama, an ummi salama, no ummi salama qalat, agamba dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama. Olaba no tata no tata salama, tegeeza omwana waabwe yali salama, naye salama yali muwala, yali musajja. Awo wali akatyabaga akanyamberege.
nabbi sallallahu alayhi wasallam yayingira waitata salama waqad shaqqa basaruhu nga amaaso ge gaali gamaze okulalambala maaso ge gaali gamaze okulalambala bimaana waqad qubida yali amaze okukola ki yali amaze okuvaamu omwoyo fa agmadahu mbaka sallallahu alayhi wasallam n'agazza nabbi n'agazza alayhi salatu wassalamu n'agabikka thumma qaal bimaana n'agamba ebigambo ebikulu ennyo n'aga nti inna ruuha mazima omwoyo idha qubida bwe gumala okugibwamu tabi'ahu albasaru amaaso gagugoberera amaaso ekyo nno ne kikulaga nti omwoyo gw'omuntu gufulumira mu kawompo naam amaaso gagugoberera nga gutwalibwa agamba fadajja naasu min ahlihi abantu kye baakola ne bakaaba mu bantu ba taata salama baawulira ekyo nga nabbi agambye omwoyo amakulu gumaze okuvaamu afudde era okulalambala kw'amaaso ako kwe mulaba amaaso gabadde gagoberera mwoyo gwe nga gugenda gutwalibwa kati fadajja naasu min ahlihi abantu be ne bakola amaloboozi ne bakaaba faqal nabbi n'abagamba la tad'u ala anfusikum illa bi khairin annange ne bwe muba bakukaaba mukaaba kwammwe okwo temubaako kye mwesabira okuggyako nga kirungi kubanga abantu abakaaba boogera ebigambo bingi nga sahabiyi omulala yazirika baali bamuyita ani subhanallah bwazirika mwanyina baali bamuyita Abdullah ibn Rawaha basirabidde bwazirika yali atadde omutwe gwe ku magulu ga mwanyina kati mwanyina n'akaaba ng'agamba wajabala wa sayida ng'agamba wajabala nga tulabye gobadde olusozi lwaffe wa sayida nga zitusanze kama waffe avuddewo mbaka alayhi salatu wassalam najja awali mu nyumba yoyo nabbi n'abuuza aqadha alayhi allah amaze okugera amaze okufa qaalu la namugata danaba kufa bal ughmiya alayhi azirise bukirabika nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abeerawo akaseera n'agenda falamma afaaqa omusajja oyo bwe yamala okudda engulu qaal n'agamba oyo mwanyina inni bari'u nze saagala era neesamba mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallama omuntu nabbi gwe yeesamba era gw'atayagala n'agamba bari'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi yeesamba mina as-sa'iqa wal-haliqa omuntu akaaba ng'aleekaanira waggulu wal-haliqa n'omuntu ayuza engoye olw'okufiirwa bagamba nti yayongerako n'amugamba ma kulti kalimata tolina kigambo kyonna kyoyogedde awo ng'onkaabira illa wukkira alayya malakan okuggyako bansindikidde bamalayika aba yulhizunani nga bankazakkaza ahakadha kunta ddala bwotyo bwobadde nga bwayogera ddala bwotyo bwobadde gobadde olusozi lwabwe gobadde mukama waabwe gobadde bosi waabwe gobadde obaliisa kiraba kati kyobola nabbi agamba nti almayitu yu'adhabu fi qabrihi bibukai ahli omufu abonerezebwa mu ntaana olw'okukaaba kw'abantu be eyo hadisi ya Abdullah ibn Rawaha ekakasa ekyo yetana bakutuka nga bamalayika bamukazakaza oli agamba wajabala ahakadha kunta ddala bwotyo bwobadde gobadde olusozi lwabwe sebo allah gobadde olusozi famire badde yimiridde kugwe kiraba kati tukomye ebigambo ebyo abantu bibakaaba nga bafiiriddwa tukomye era yatwalula esiridde era ffe tunaddayo okulya kanyama era ffe abaana banaddayo okusoma era guno omungo gwe batukubye ebyo ebigambo webakuba amatama webakuba ebisambi
bwe kuba waggulu ne kuba wansi olya oluva mu motoka ne kuba mu lujja najja nga yeeyingula bwatuuka mu nnyumba ate n'abalimu nabo ne basaanuuka buto ebyo tajididiri buka okuzza obujja okukaaba ebyo tajiri bawummulamu naye kati omulala bwajja olutuuka mu lujja n'azikubamu naye kyako ensawo n'agikasuka eri essimu n'agikasuka eri ne bamuddaabiriza ne bamuyoolayola n'abali mu nnyumba ne baddamu buto kakati eyo jahiriya ebyo bya jahiriya by'abantu abatalina kye bamanyi ku ddiini musiiba kwekalakaasa weekalakaasa nedda teweekalakaasa olw'okufa kw'omuntu tokola fujjo olw'okuba omuntu afudde toba nabbi sallallahu yaluŋŋamya umma n'asomesa olusomesa simasomesa olaba omwana we bwe yafiirwa muzzukulu we nabbi sallallahu yagenda n'asitula omwana n'amuteeka wano nabbi sallallahu yagenda okulaba omwana yesika omwoyo guvaamu mbaka sallallahu bagenda okulaba nga amaaso gakulukuta amaziga gavaamu basahaba baali bakimanyi nti omuntu takaaba nga afiiriddwa ne bamugamba wa anta ya rasulallah nabbi naawe okaabe ganga balinga baga nti nabbi sallallahu ate byasomesa oba birala ate naye wano tulaba okufa kumuyiseemu nabbi n'abasomesa kati n'abagamba tebaategeera kye yali asomesa kati awo n'abasomesa bategere kye yali asomesa n'abagamba inna alquluba la tahzan omutima nga gukola ki emitima ginakuwala n'amaaso negakola ki la tadma n'amaaso gakulukusa amaki amaziga wala naqulu illa bima yurdi rabbana naye tetwogera okujjako nga kitwogera kisiimisa ani mukama waffe n'abagamba inna allaha la yu'adhibu bidam'i al-ayn allah tabonereza lwa kukulukuta kw'amaziga wala bihuzni al-qalbi wadde okunakuwala kw'omutima walakin yu'adhibu bihadha wa ashara ila lisani n'abagamba allah abonereza lwakino nabbi n'asonga ku lulimi lwe kati nabbi n'abayigiriza kitegeeza omuntu waba afiiriddwa bila shakka alina okunakuwala mu nnaku eyo esindika obunakuwavu n'amaaso ne gakulukusa ku maziga era bakusiŋŋana nga oseka busesi tetugamba nti oseke busesi nga wafiiriddwa oli kasigala bw'okuba mu ngalo bw'olagiriza weetadde ekijaketi ekisweta mu bulago obuuza baleese mabugo oyo aleese mmeka namulabye atajja tuwa ssente oyo olimu ebyo olina okunakuwala naye ate okunakuwala kubeera kwa kigero kubanga okunakuwala okutali kwa kigero kubeeramu atasakhutu biqadaillah okusunguwalira n'okukyalenjinga okugerawo kwani ng'olinga agamba lwaki era ffe owaffe yafudde lwaki owange teyalifudde kati atasakhutu tekirina ate kubeerawo okulaga obusungu n'okulaga okukyalenjinga okugera kwa allah la olina okugjamu engatto kati ate abamu bakulaba nga bwoba oyambadde engatto bakwewuunya mwana afiirwa taata we alinamu ngatto la omuntu wafiirwa tebamugamba mbwajjemu engatto tebamugamba yambala engoye ez'enjawulo eziraga okufiirwa yambala bulaaka makanzu aba boarding bonna ne bayiwamu bulaaka abafiiriddwa ate nebasibako n'obugundi obuwuzi abyo si byaffe basiraamu la omusiraamu ne bwoba ofiiriddwa osigala oli soba kyokka nabbi yabasomesa allah tabonereza lwakunakuwala wadde okuvaamu amaziga naye abonereza kasita otandika okulokompoka era ffe buli ekijja kigwa wano era ffe twalyaki era tunaddawa era omunaku alabye ate ze namulaba munnange lwera lwalidde kamere oyogera bikigwe olidde kamere nagira ati kumba ali esembayo toyogera ng'ofiiriddwa toyogera kigambo nerwanyedde katunda olukamaza ati maama oyayogera okuva lwe bamubikidde ne bamuvuga mu lwera wonna n'asirika naye olumutuusa ku kyalo embuulire n'aguddamu buto neyeekuba wansi ate naye ne bayoolayoola ate naawe oyagala kugenda munekaka muntu n'aziika babiri eyo nafujjo obutasoma ddiini banneebubinyo ne batandika n'okweraliikirira mbu tunaziika babiri ne bamubujja ono yadno kamere lya kamere tesobola kuyitawo wano emmere yaganye naye tesobola mu ddakiika nga 3 nga yatandise dde okuyitawo ate rero nefujjo omusiraamu tokola bintu bya kijega
omusiraamu osigala oli mulamu. Taata we yafudde sigala ng'oli mulamu, mukyala we yafudde sigala ng'oli mulamu, mwana we yafudde sigala ng'oli mulamu, bba we yafudde sigala ng'oli mulamu. Naye tolina maanyi ganywa ku tuugi okakasa gwe, tolina maanyi ganywa ku tuugi obyeyogeza bweyogeza saawa nga ssatu wena tunywa gwe kenyingo ojja okubuuza emmanju teriyo kantu tebataddeyo kantu ate abantu banaafanjala ng'olwokakkanye effujjo likuweddemu. Ne bw'oba ofiiriddwa tokola ffujjo mu kufiirwa, sigala ng'oli muntu mulamu, sigala ng'oli mutawaadhi'un lillah, sigala ng'oli muddu wa Allah, ng'omanye kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almutawakkilun. Tewali kiyinza tutuukako okuggyako Allah yakigeza. Guno omusiba Allah yagugeze nga gwaffe, era musigale nga muli basiraamu, temuva mu busiraamu. Idhan Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba abantu b'ennyumba ya Salama n'abagamba naye temwesabire ekintu ekibi, temwogere temukuba emiwoobe, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, amakulu era awo nsaba Allah tunyweze, nsaba Allah omusiba gwatuleetedde akutuweemu empeera, nsaba Allah ekigezo kino akituyiseeko mu bulungi. Ebigambo bwe bito wa amma ebyo ebigambo ebyokwesabira obubi n'okutegeeza mbu mukomye nga mulinga mwabeereeta ku nsi eno muba muleese akatyabaga. Fa innal malaikata, kubanga bamalayika ba Allah yu'minuuna ala ma taquluun, bamiinisa ku buli kyonna kyemukola ki kyemuba mwogera. Lwekyo bwe muba mufiiriddwa mwogere birungi. Allah tusaasire, tusaba Allah amunyweze, tusaba Allah amusonyiwe. Okiraba thumma qaal, nabbi ye yamala n'agamba amaze obbagamba ebyo, Allahumma ighfir li abi Salama, ay Allah sonyiwa tata Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, era ositule eddaala lye mu bamahdiyina, be baluwa abaalungamizibwa mu kukola ebirungi, abaalungamizibwa mu kukola ebirungi. Allah tabaraka wa taala be yalungamya n'abaawula. Wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin, era omusikize mu bantu be abasigadde, omusikizeewo abalungi. Waghfir lana wa lahu, tusaba Allah omusonyiwe, ya rabbal alamin, owange gwe omulezi w'ebitonde. Wafsah lahu fi qabrihi, ay Allah muki mugaziize mu kaburi ye. Wanawwir lahu fihi, era obeere ng'ogimuteramu ekitangaala. Dua nkulu nnyo kusomera omuntu aba afudde n'okusabira abantu be, edduwa eyo nkulu nnyo okusinga okubaleetera amabugo n'okubaleetera emmere n'okubazzaamu okubateekamu mulaala ekaaba, okubazzaamu kutwanyi otukaaba. Tobazzaamu twanyi tukaaba, baleke balime kukaaba, baleke banakuwale, tobazzaamu manyi, basabire edduwa, basabire n'ono abafudde. Wamma ogenda wali abantu abafiirira n'obanga ate hakikatan abantu b'e Uganda nga erimu yaffe bwekyali entono ennyo, abantu balaba okusoma okuziika kikulu nnyo okusinga okusoma. Okuziika kikulu nnyo okusinga okusoma. Era abantu abaziika baba bayitirivu nnyo. Era omuntu okumugamba nti teyaziika gundi, bagamba tewaziika omusajja oyo, ensi yonna yaziika omusajja oyo. Naye okusoma, bw'otunuulira abasoma eddiini yaabwe gitegeera baki, so ng'ate ebikola ku kuziika wali n'okufunamu empeera z'okuziika n'okuganyirwa kw'oli agenda okuziikibwa kuli mu kubeera nga wabisoma. Oba kitegedde? Olina kusoma. Singa bateekawo okusoma n'okuziika, okusoma kukulembezebwa kuziika. Singa bateekawo jihaadi n'okusoma, okusoma kusinga jihaadi. Okiraba? Kubanga okusoma kwe kugenda okukuwa guidance mu jihaadi gy'ogenda. Okusoma kwe kugenda okukuluŋŋamya. Oba ogenze mu jihaadi tokola kino, tokola kino, tokola kino, tokola kino. Olina kuba nga wabisomye shuruutul jihaadi, arkaanul jihaadi, olina kuba nga wabisomye. Kati abantu bajjumbira nnyo nnyo okuziika, naye tebajjumbira nnyo okukola ki? Kusoma. Abasoma be batono kubaziika. Okiraba, naye ng'ate ekyo kyakabenje. Okusoma kukulu nnyo okusinga okuziika. Kubanga abantu bangi bagenda okuziika
olw'okufuna empeera ze bawulira naye ne bavaayo ng'ate tebafunyeeko wadde ekkoota yaazo nga tamanyi naki kyabadde alina kukolamu okuziika okufuna empeera ezaamututte ekiraba nga tamanyi just agenze bamulabeko agenze abuuze kwoli aziikiddwa fine senga omuntu afiirwa mama we nga mushirika mama we nga mushirika nga musajja musiraamu mukwano gwo okuziika okwo kukakatako oba nedda mukwano gwo naye mama we mushirika era naawe okimanyidde dda omukyalo oyo n'afa okuziika okwo kwa tteeka gy'oli oba sinedda kale bwe ŋŋamba ekyetteeka kinene nannyo kubanga teri kuziika kwa tteeka kujjako ng'oli abulidde ddala abamuziika okuba kufuuse kwa tteeka naye kale olaba otya okuziika okwo okulaba otya era bw'oba ogenda okuziika ogendera ku nniya ki ogendera ku nniya ki okuziika oba ogenda okuziika kabwanika omusajja afiiriddwa maama we mushirika musiraamu wa wano musaaze wammwe kati mwagala ogenda omumuziikirako mugendera ku nniya ki nniya ki gye mugendererako kufuna empeera ng'oziika omushirika hakki y'omusiraamu ku musiraamu munne idha maata fa atbi'u janazatahu bw'aba afudde mugobere jeneza ye bagamba nze naawe gwa budala tebagamba na maama wa mushirika bagamba gwe naawe byonvunaana ati mukwano gwo yafiirirwa maama we mushirika twagala ogenda okumuziikirako simanyi tusonda n'amabugo tukuŋŋaanye n'emmotoka tuleete kosita tugenda omumuziikirako ku nniya ki y'obwa Sseruganda butya omugumya butagwa mu haramu tumugumize wano ku muzikiti ajje wano tumugumye tumuganye naye tukutadde ebisigadde tukutadde naye beera mugumu togwa mu haramu tumugumiza wano ku muzikiti lwaki tulina kgenda tuvuga amafuta gaffe paka kaliisizo tuvuga nga tugenze kugumya bugumya ku ssimu tetumugumizaako kulongoosa nkolagana wakati waffe n'ono muganda waffe oba wakati waffe n'omufu tulongoosa nkolagana wakati waffe n'ono omulamu eyaki ey'obusiraamu obugamba butya obugamba kolagana bulungi ne musiraamu munno طيب tegubaddemu oyo na naam yakuzeemu kinyonyi kyogamba yakizeemu ogambye nabi salama bayisawo omufu yayimuka basahaba ne batayimuka nabbi n'abagamba tegubaddemu oyo then tulina okuyimuka kugulumiza oyo eyaggyemu omwoyo ogwo kubanga oyo yabadde omuntu yeille yalimu okugulumiza oyo eyaggyemu omwoyo ogwo so sigulumiza jeneza gye batwala wabula okugulumiza oyo eyataddewo embeera ey'okuba nti yamukyusiza kati gobadde ogamba nti nga bannabbi bwe bagamba bayimuke olw'okugulumiza omuntu oli aba afudde wadde si musiraamu wadde mushirika naffe tugende tumuziike kati oli n'agamba nabbi teyagenda kuziika Abu Talibi yagamba ali mugende muziike taata wammwe ekiraba mugamba mutya musigadde wakati hayrana temugamba nga bwe ŋŋamba kuba temunnamanya kye ŋŋambye nze ŋŋambye eki
mwategedde kiŋŋamba mwategeddeko kiŋŋamba nze mbuuza mmwe nange njala kuyonka masala kuva mu mmwe mugamba mutya ze temunnawulira ekigambo kyange era oli wanga nti nagambe bwenti abantemeredde mbadde nziramu shubuhaati omanyi shubuhaati zonna tusooka ne tuzijjawo oli bwayita shubu ogijjawo tutuuke ku masala nga tegakyalimu shubuhaati zonna nga twazijjeewo okiraba kati okoze otya gwe kantuuma gwe togenda amaka mmaleeyo binonze qala ibn uthaymin imam ibn uthaymin rahimahullahu taala yagamba hadha dalilu lathari ebyo bikulembedde bujulizi okuva mu buufu bwennyini obwa hadisi za nabbi saa sallama ne basahaba obutegeeza nti omuntu wabeera ng'afudde tuze amaaso ge amma nadhariyu naye ate mu ndaba bwe tudda mu mbeera ya bulijjo fahuwa lirafi tashwihi lmayiti omuntu tumuzza amaaso olw'okugjawo embeera embi ku mufu endabika embi ku mufu ensonga lwaki tumuzza amaaso obujulizi wali tulaba nabbi saa sallama ng'agamba kubanga ensonga gye tuliko ebikolebwa ku muntu ng'amaze okufa kumuzza amaaso kyetukyaliko obujulizi tubufunye nabbi yagenda ewa taata salama ng'afudde n'akola ki n'amuzza amaaso kati Sheikh agamba obujulizi obwa hadisi tubufunye agamba ne mu mbeera eya bulijjo omuntu mutuufu bw'omutuukako ng'amaaso gakanuse abeera alabika bubi kati agwana okuzza amaaso ge liannahu idha kana albasar kubanga amaaso g'omuntu bwegabeera shakhisa nga gonna galalambadde fafihi tashwihu mulimu okulabika obubi mulimu okulabika embeera embi ey'entiisa falladhi yanzuru ilayhi omuntu aba amutunuulidde yajiduhu mushawwaha amusingana nga mutuufu akanga atiisa kakati obujulizi butulaga nti amaaso g'omuntu afudde bagazza obujulizi obulala wa an shaddadi bun ausi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama mbaka wa allah yatugamba idha hadartum mautakum bannange bwe mubanga muzze musembedde awali abafu bammwe fa aqmidu lbasara musooke muzze amaaso mugazze fa inna albasara kubanga amaaso yatba'u ruuha gagoberera omwoyo waqulu khayra era mwogerenga birungi awali omuntu afudde fa inna almalaikata kubanga bamalayika ba allah yu'minuna ala ma qala ahlu lmayiti bamiinisa ku ebyo bannannyini mufu bye baba boogedde mufu wammwe bwafa muyitirize kwogera birungi mwogereko birungi bamalayika bagamba amin ay allah kkiriza allah kkiriza allah kkiriza ku ebyo bye mwogera sajja yasembezaayo kusoma quran yasembezaayo kusiiba yasembezaayo kuliisa yasembezaayo kusaddaaka yasembezaayo kusasula bbanja yasembezaayo kusasula sente za masjidi za mazzi yasembezaayo mwogereko ebirungi bamalayika bagamba allah kkiriza ebyo byakoze allah kkiriza ebyo byakoze naam ekyokubiri ku bye tukolanga omuntu amaze okufa shaddu lahyaihi wataliinu mafasilihi okumusiba akaba n'okugonza ebiyungo bye okumusiba akaba n'okugonza ebiyungo bye okusiba akaba mukamanyi lahyaihi ge magumba abiri lino eriri waggulu ne lino wansi eryakalevu paati eno ne paati eno kati mu kusiba basibira eno waggulu we bati bamusiba okuva waggulu ekigoye ne kiba nga kigasse amagumba gonnyini gana erya waggulu n'erya wansi bamusiba ekigoye bwe bati omuntu ng'afudde oba akawuzi konna agamba wayustahabu kyagalwa era kiri sunna kiri mu nkola nnungi shadduhuma wano tetuvunudde allihyani huma al-adhamani ge magumba abiri alladhani ago huma mambitu al-asnani agamerebwako amannyo amagumba abiri agamerebwako amannyo paati eya waggulu ne paati eya wansi ago yali ategeeza ke bayita akaba mu Luganda wayustahabu kiri sunna shadduhuma okusiba amagumba ago gombi hatta yughlaqa alfamu mu kusobole okubeera nti gwekola ki gweggala
fala yadhillu maftuha, guleme kusigala nga mugule nga gwasamye, nga omuntu ayasamye. Mushawwiha almanzar, yani yuqabbihu almanzar, nga gulabisa bubi entunula ye. Fayushawwiha almanzar, yani fayuqabbiha almanzar, okubeera nga omuntu gumulabisa bubi. Watadkhulu alhawamu ila aljawfi, n'ebiwuka bisobola okuyingira munda mu kamwa ke. Tumusiba tuziyize n'ebiwuka bireme kumuyingira mu kamwa. Tumusiba akaba alabike bulungi, asigale nga tatiisa. Wakadhalika n'okuziyiza ebiwuka ebyali badde bisobola okuyingira mu kamwa senga tumulekanga kasamye. Qala Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Qudama, Imam al-Maqdisi yagamba, wa yustahabbu kyagalwa kiri sunna shaddu lihyaihi, okusiba akaba k'omuntu oyo, bi asabatin aridha, n'ekigoye ekigazigazi, yarubituha min fawqi ra'sihi, nga akisiba okuvira ddala waggulu ku mutwe gwe. Lianna almayita, kubanga omuntu afudde, idha kana maftuha al-aynaini, wabeera nga amaaso ge gombiri gasigadde maggule galaba gatunula, walfammi, nga n'omumwa muggule, falam yughmad, ne bitabeera nga bibikibwa, hatta yaburuda, okutuusa omuntu lwannyogoga n'akakanyala, baqiya maftuha, olwasigalira ddala nga akamwa kasamye, kaba kagenda kaluba, kagenda kuzitowa nnyo, kigenda kalubirwa abanaazi okuddamu okumugatta akamwa ako kagatta. Fayuqabbihu manzarahu, nekibeera nga kimulabisa bubi nnyo. Wala ya'manu dukhulu alhawami fihi, era tabeera seefu n'okuba nti ebiwuka bisobola okumuyingiramu. Alhawami bye biwuka ebitambula. Walma'u fi ghuslihi, n'amazzi gennyini gasobola okumuyingira mu kamwa bw'abeera nga anaazibwa. Wakadha nabwe kityo yustahabbu kyagalwa talinu mafasilil mayiti, okugonza ebiyungo by'omuntu afudde, okugonza ebiyungo bye by'omuntu afudde. Wadhalika, tukikola tutya? Bidhammi adh-dhira'i ila al-'addi. Soma ekyo ekigambo tuwulira Haruna, soma ekyo ekigambo. Naam, wadhalika bidhammi adh-dhira'i ila al-'addi. Ekirabe kwekola ki? Tugonza ebiyungo by'omuntu nga yakafa, tulina obigonza. Tubigonza tutya? Bidhammi adh-dhira'i ila al-'addi, okubeera nga omukono tuguzza ku nawolovu, omugiramu booti n'ogukomyawo. Bidhammi adh-dhira'i ila al-'addi, omukono okuguzza ku nawolovu, oguzzaamu bwoti ne guddamu ku nawolovu. Agamba engeri endala era wal-'addi ila al-jambi, ne addi okugizza amakulu okumugiramu bwoti n'ogukomyawo. Okiraba? N'omukono okugiramu bwoti ne tugukomyawo. Wakadhalika agamba ekirala, thumma raddihima wa hakadha, okugira bwoti n'okomyawo, n'okugira bwoti n'okomyawo. Wa fi rijiri, ate bwe tugenda ku bigere, kugulu, bidhammi saaqi ila al-fakhdhi, entumbwe tugifunya ne tugizza ku kisambi. Makulu kwe kubanga okugulu okuwotedde side y'emabega, okumufunyamu okugulu bwati nga wabeera nga atuula oba okufukamira, entumbwe okugizza ku kisambi. Wal-fakhdhi ila al-batni, n'okuzza ekisambi, ebisambi ku lubuto, situla paati eno n'ogizzaako eno mu maaso. Entumbwe bagizza kuno, ekisambi bakizza wano. Okiraba? Naam. Wakadhalika agamba walfakhdhi ila albatni wa hakadha, ekisambi ku lubuto ne mbeera efaananako bwetyo. Hatta ebyonna byonna bikolebwa hatta yashula taghsiluhu, okumunaaza kusobola okwanguwa. Kubanga omuntu wakakanyala tasobola kunaazibwa bulungi, nga bwe kirungo kyakakanyanidde tasobola kunaazibwa bulungi. Kyobola omuntu wabanga yakafa alina okubeerako abantu be ddala bamuli okumpi ne bamutereeza ne bamwambulamu n'engoye, bamwambulamu engoye ne bamubikkako obubisi, kubanga okumusigaza mu ngoye kyakabenje nnyo nakyeera. Ate tuyinza okukira mu maaso nga gyekiri.
tasigala mu ngoye, bamugyamu engoye zaafiiriddemu ne bamubikkako obubisi. Naam, wa hakadha hatta yasula taksiluhu, okutuusa ekyanguwa ekyokumunaaza, wa takfiinuhu, n'okumuzinga kubeere kwangu, wa dafnuhu, n'okuziikibwa kwe kubeere nga kwangu. Naam, qala ibn Qudama, Imam ibn Qudama yagamba era maana talin almafasil, ekigambo okugonza ebiyungo by'omuntu aba afudde, huwa ayuradda, otumazeewo, huwa ayuradda zira'aihi ila adudaihi, kwe kuzza emikono ku nawolovu nga bwe tugambye, wa adudaihi ila jambihi thumma yaruddahuma wa adudaihi ila jambihi, neki enawolovu saidi ze zombi, emikono gyombi okugizza okugiramu n'okugikomyawo, wa biraddi saqaihi ila fakhdhaihi, n'okuzza entumbe ku bisambi, wa fakhdhaihi ila batnihi thumma yaruddahuma, oluvannyuma n'abikomyawo, liyakuna dhalika abqa, ebibeere nga bisiga kireetere okubeera nti omufu asigala, linihi fayakunu dhalika amkana lilghasili, abqa lilinihi, asigale nga ebiyungo bye bigonvu, fayakunu dhalika amkana lilghasili min takfini, kibeere nga kyanguyiza kisobozesa omuntu omunaazi anaaza okumuzinga, wa tamdidihi, okumugolola, wa khal'i thiyabihi, n'okukola ki, n'okumugyamu engoye ze, wa taksilihi, n'okumunaaza. Qala ashabuna, abamu ku bamanyi abali ku madhhabu ga Imamu Ahmad bagamba wa yustahabu, kyagalwa dhalika ekyo, fi mawdhi'aini, mu bifo bibiri, aqiba mautihi qabla qaswatiha, nga yakafiira ddala nga tannaba kukakanyala, biburudatihi, nga tannaba kukakanyala olw'obunnyogovu obuba kati aba takyayo ky'omufu annyogoga n'akakanyala, kati kibeerawo mu kiseera ekyo nga yakafa. Wa idha akhadha fi ghuslihi, yani ne waaba atandise okumulaki, okumunaaza. Sebo twakasomera budde ki hadha qala ibn Uthaymin, takasomera budde ki sebo, sawa webeweze tulina okukomaawo yaweze emuni dakika mmeka? 7. Qala ibn Uthaymin rahimahullah, wa hadha ekyo la a'lamu fihi sunnata, simanyiyo sunna eragira ekyo, lakin naye daliluhu nadhariyu, obujulizi bwakyo yendaba mutuufu ey'obuntu, lianna hadha, kubanga ekyo ekikolwa, fihi maslahatun, kirimu ki? Amaslaha, wa huwa talinu lmafasil, amaslaha gaki? G'okugonza ebiki? Ebiyungo. Ekitegedde? Akasembayo ndowooza tujja otutandikirako kubanga ndaba kawanvu. Tawjihuhu lilqibla, omufu tumwolekeza ekibla. Tawjihuhu lilqiblati, era tumwolekeza ekibla. Ebyo bisatu. Ekisooka tukoze eki? Ekisooka tukoze eki? Ayakafa tumuziza amaaso. Ekyokubiri tumusibye akaba, tugonzeza ebiyungo bye, muyingiramu okumugyamu engoye zaafiiriddemu. Wa hatta abamanyi bagamba okulekamu omuntu engoye zaafiiriddemu kimwanguyiza okuwunya, kimwanguyiza okuwunya. Wakadhalika n'okubeera nti zisobola okwonooneka bwe tuzimulekamu, asobola okuvaamu byavuddemu n'ebizoonoona. Kati bagamba tulina okusala mangu amagezi ne tuzimugyamu engoye ezo zaafiiriddemu. Sizize tetwagala zoonooneke, ngoye z'abantu balala. Kati olwo oluvannyuma lw'okuba nti avuddemu omwoyo, ziba ngoye z'abantu balala, situyinza kukkiriza muntu yenna ate kusigala nga akyakola ki? Akyazoonoona. Nedda. Ekyo nakyo kikulu mwanange, okuzitaasa abashiriku obutazibba. Abashiriku baagala nnyo engoye omufu zaafiiriddemu,
Esatara gye yafiiramu ani agiina? Nga esatara gye yafiiramu ojagaza bazinoonya abashiriku ozijjawo mangu n'ozitereka gye batamanyi, zitwale wa Dobbi n'azooza bazigolola ayo yazitwale wa Dobbi, bazinoonya abashiriku. La ilaha illallah. Wa jumlatuhu, tutegeeza kino okumwolekeza ekibula, annahu yustahabbu, kyagalwa, tawjihu lmayiti, okwolekeza omufu ila alqibla, saidi y'ekibula, liwuridi lathari fi dhalika, kubanga kiriko obuufu n'obujulizi ekyo kyetwogera. Wa huwa qawlu ljumhur, era kyekigambo ky'abamanyi bonna abasinga obungi. Minhum, mubo mulimu Ata, Imaamu Ata, oyo mumanyi munene nnyo mu battabiina, wannakhaiyu, noyo Imaamu Nakhai, imaamu mu fiqhi ne mu hadisi, wa Malik, ne Imaamu Maliki, wa ahlu lmadina, n'abantu b'e Madina, wal Awza'i, Imaamu Awza'i, wa ahlu Shami, n'abantu b'e Shami, wa Ishaqa bin Rahawayh, bonna bagamba tumwolekeza ekibula. Obuufu oba obujulizi ku kyo, an Abi Qatada rahimahullahu ta'ala agamba indako katono gweseka, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mbaka wa Allah, hina qadima almadina, bwe yatuuka e Madina, saala anil Bara bin Ma'rud, yabuuza oyo, faqaalu, ne bamugamba tuwuffiya, yafa. Wa amara bithuluthihi laka ya Rasulallah, yaleka agamba ekimu kyakusatu ekyammaali ye kikyo gw'omubaka wa Allah. Wa awsa an yuwajjihahu ila alqibla, era yalaama okumwolekeza wa ekibula. Thumma htudira, oluvannyuma n'akola ki? Naafa. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'agamba aswaba alfitrata, omusajja yakola ki? Yafiira, yafuna obubumbwa, yateeba obubumbwa. Wakad wadidtu thuluthahu ala waladihi, nabbi n'agamba naye ate n'alyagadde ekimu kyokusatu ekyo kyeyampa era kigende ku baana be. N'alyagadde ekimu ekyo kyokusatu kyeyampa kigende ku baana be. Thumma dhahaba fasalla alayhi, nabbi n'agenda n'amusaalira. Faqala, nabbi n'agamba Allahumma ighfir lahu, ay Allah musonyiwe, warhamhu, omusaasire, wa adkhilhu jannataka waqad fa'alta, omuyingize ejjanaayo waqad fa'alta, era ojja kikola. Naam, era ojja kikola, era okikoze, waqad fa'alta. Nabbi ekyo yakyogera raja husna dhanni bi rabbih, ng'ayina endowooza ennungi eri Allah, tagwamu ssuubi eri Allah, Allah ojja musubira. Ekyo nabbi yakikola kulaga nti ayina essuubi eva mu Allah w'eddungi. Kyogamba nti nabbi yali akola guluwu oba yali atowa oda kyalagira Allah la. Qala Ibn Qudama, Imam Qudama yagamba nti wal awwalu awla ay tawjihu almayit ila alqibla, Imaamu yagamba ekisookera ddala okwolekeza omuntu afudde ekibula kyekisinga. Li anna Hudhaifata, kubanga naye aleeta obujulizi bulala, kubanga Hudhaifa qala yagamba wajihuni, munjolekeze, hakikata ne si yeka ne Abdullah ibn Amr ibn As yennyini naye yagamba omwana we wajihuni ila alqibla, munjolekeze qibla, anatera okufa. Wakadhalika ni Sa'id ibn Musayyab yali agenda okufa, waliwo abantu babiri we yali bagenda okulaba ng'agamba ebyo ebyenyi si byebyenyi eby'omuntu wadde eby'ejjinni, eby'amajinni. N'ayolekera eqibla, bagenda okuva ku mulyango okudda ng'amaze okukola ki? Okufa. Bangi mu basalafu bayagalanga nnyo okuboolekeza eqibla mu ssaawa y'okufa. Wakadhalika Hudhaifa agambye, yagamba wajihuni, bwe mba nga nfudde bane munjolekeze. Wali anna fi'ilahum dhalika bisaidi, ndowooza eno genyingo mbadde njogerako, kubanga ekikolwa kyabwe kye bakola ku Saidi dalilun ala annahu kana mashhura, kyali bujulizi obaga nti kyali kyatiikirivu, nga bakimanyi nnyo ekyokwolekeza omuntu afudde ekibula. Bainahum yafaluhu almuslimuna, nga basiraamu baali bakikola, kulluhum bonna bimautahum, ku bafu baabwe. Wali anna khayra almajalisi mastuqbila fihi alqibla, n'olwokubanga nti awatuulibwa awasinga okubeera awalungi weewa abantu batuula nga boolekedde ekibula. Amajalisi gonna agasinga obulungi nga abantu batudde geego bwe batuula nga boolekedde ekibula. Qala Sheikh Mustafa bun al-Adawi hafidhahullah yagamba qultu, nze nno ngamba fahadhihi almarasiru, ebyo ebyogerwa okuva ku battabiina ge marasir, nga tebituka ku nabbi naye nga marasiru g'abasahaba ne battabiina, ila albaraa, nga bigenda ku baraye
bun Ma'rudhi agamba tartaqi bijumlatiha ila alhasani tartaqiya bijumlatiha ila alhasani bigenda nebirinye eddala lyabyo nebituukira ddala ku hadisi eri mu ddala lya hasani hadisi entuufu aga bw'obigatta bw'oti ebiva ku basahaba abo manya battabiina basahaba nga bigenda bitambula wadde talaba bujulizi nti butuufu kuva ku nabbi wabula marasiri sahaba agamba bw'obigatta eddala lyabyo lituuka ku hadisi entuufu wayattadihu minha annahu yustahabbu era kibeera kirya mu byo nti kyagalwa tawjihu almuhtadiri ila alqibla omuntu waba naatera okutuka ayolekeze tumwolekezewa ekibula waqala era n'agamba wa ala hadha yatahassalu annahu yustahabbu kiba kirikiriya bulungi nnyo tujjamu ekigamba nti annahu yustahabbu tawjihu almuhtadiri ila alqibla nti omuntu waba naatera okufa tumwolekeze kibula waman lam yafaal fala haraja naye oli waba takikoze ogwo nagwo si musango kitegedde masala mangu nnyo aba takhalafi sunna oli bw'aba takikoze talina musango gwonna gw'aba akoze eki gw'aba akoze awo tujja okutandikira biidhinillahi tabaraka wataala wallahu taala alam wasala allahu wasallam wabaraka ala nabiyina muhammadi waala alihi wasahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. abaffe bwe tumwolekeza ekibula tumwolekezayo tutya? Twolekezayo bigere, twolekezayo mutwe, oba tumuteeka ku sayidi y'olubirizi n'atunula mu kibula? Kibuuzo kiikyo kizza. Okwolekeza afudde ekibula tuteekayo bigere byeno, tuteekayo mutwe, oba tumwebasa ku lubirizi n'atunula mu kibula? Ma ra'ayukum fi dhalik? قد جاءني سؤال وأنا لا أدري وأنا ما أتوقع ذلك السؤال. تمديها كروبيزي قول واحد شقام بشم. هو الأقرب إلى الصحيح. شيخ رج أخذن الترجيح ما ترديه يتردنا وهو الأقرب إلى ومن فتح سولا كتير له كروبيزي. توجيه المحتضر المحتضر obuzabuuza toyingidde masala ga bannaffe lwaki tugajjeewo Sheikh Albani wali gajjeewo شيخ مسألة كم مكان فيزا لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب نعم 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 katudde wano safha mmeka gye tubaddeko lwaki muallifu rahimahullahu taala yaleeta adabu eno mu ebyo ebikolebwa ku muntu ng'amaze okufa. wa kana min almafrudi an yaj'ala hadha mimma yufalu ala almayit qabla mautihi. hadha huwa sual. lwaki kino shekhe yakireetamu ebyo ebikolebwa ku muntu ng'ate amaze okufa, ng'ate kirabika enkola yaakyo yalibadde ereetebwa mu ebyo ebikolebwa ku muntu nga tannabakola ki kufa biri ebyakulembedde. Tayib, safha ogambe ki? innahu yustahabu tawjihu almayit ila alqibla liwurudi alathari fi dhalika wa huwa qawlu jumhur minhum ata wewo anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qadima almadina sala an albara'i bin ma'rudhi faqalu tuwfiya wa amara bithuluthihi laka ya rasul Allah wa awsa an yuwajjihahu ila alqibla lamma ihtudhira. yagamba bakoleki bamwolekeze eqibla lamma ihtudhira bwe yatuuka mu ssaawa ye eyaki ey'okufa, bimaana nga yagala kufa nga ayolekedde mu qibla. yakikola
ekyokubalagira bamwolekeza ekibula nga naatera okufa. Wakadhalika ne bali benkugambye abalala nga Amr ibn Asi, Said n'abalala balagira okubeera nga boolekera, ne Huzaifa okubeera nga boolekera ekibula nga tebannaba kufa. Wallahu alam, simanyi naye nga hakikatan kikolebwa era tashwishi yono wevudde, tashwishi yono yenyini evudde awo wenyini. Omuntu tumwolekeza tutya kibula nga amaze okufa? Wamma bwe tuba tumuziika okumwolekeza kibula kyangu kubanga awo tumuteeka ku saidi ye oba ayagala oba tayagala. Wamma wano nga yamaze okufa okumwolekeza kibula nga tumwebakisiza ku saidi emu, qad yas'ubu dhalika liannahu yasqut la yastaqillu fi makan. Aba tunudde waggulu, oya tumutunuze mu kibula. Tumuzizika wali mu lahadi mugoni mukana kamwana kagoni kimanyikiddwa nti omufu ateekebwa bwati ng'agalamidde kubanga anna dhalika huwa ashalu lilmayit, kyekyangu omufu okumuteeka bwati, wamma okumuteeka ku lubirizi sikakasa nti anywerawo. Almuhimmu, enkola ey'okwolekeza omuntu ekibula ekola mu bifo bibiri. Ekisooka inda ihtidarihi wa athnai dafnihi, wano ng'agenda kutuka newali muki newali nga bamaze okumuzika. Wamma ng'amaze okutuka tumugalamiza mu mbeera yonna esoboka okuba nga akola ki, tumugalamizaamu. Si tuteeka nti tumuteekaawo nga lazima tulina lumutuuza mu kibula nedda. Naam, indako من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا في حق المسلم والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الغلام اليهودي لقنه بالشهادة، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وأصل هذا الشاب كان كافرا قبل تلقينه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وهذا يدل على أن من نطق بالشهادة قبل موته فهو من أهل الجنة بناء على هذا الحديث، سواء كان كافرا أصليا أو مسلما، سواء كان هذا الرجل كافرا أصليا، لكن بمجرد نطقه بالشهادة tumukakasaako nti afudde muki wa huwa min ahli aljanna insha Allah. Era tumukakasaako mu bantu b'omujjana biidhnillah. Naam. Sheikh bagamba nti wa ahli almadina bagamba علماء المدينة السبعة، هذا هو الذي يتبادر إلى الأذهان. وأهل المدينة وهم الفقهاء السبعة. نعم، والله تعالى أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. Omuntu aba afudde aba takyalina kiki. Okujja nga tuziguze nga zize zigenda okumuziika, ezo ziba muhakiye. Tusobola okuba zennyini ze bagenda okukozesa ng'essala ziba mubisseeko olumu, ezo ziba zize. Wamma singa bamubikkako olugoye olulala basuuka oba ki oba blanketi, ezo ziba sizize, ezo baba nga bamwaziseeko obwazi. Naam. Alaikum salaam. Naam. Naam.
Speed esusse ogipimira ku ki? Omuntu omuganda waffe abuuza waliwo yagenda okuziika n'alaba nga omufu mutuufu bamuddusa sipiidi ey'amaanyi ennyo. Abaffe ekyo kiri kitya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti isra'u bil janaza, mwanguye jeneza. Oyo lafzi yennyini isra'u bil janaza, jeneza mukole eki? Isra'u bil janazati, jeneza mujanguye. N'agamba nti fa in taku saliha, bw'aba abadde muntu mukozi wa bulungi, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, muba mumwanguya kumutwalira ebirungi bye. Wa in taku siwa dhalika, bw'aba tabadde mulungi, fa sharrun tad'unahu ala riqabikum, kibi kye mba mwetisse ku nsingo zammwe, mwanguye kukyejjako, mwangule mwetikkula ekibi. N'olwekyo eyo hadisi ntuufu, hadisi ya Abi Hurayra eri mu al-Bukhari ne Abu Dawud n'ebitabo ebirala. Sheikh Albani yagamba hadisi ntuufu fi Sahih al-Jami. Fa sharrun tad'unahu ala riqabikum, kibi kye mba mutadde ku nsingo yammwe. Hadisi etulagira okwanguya omuntu, lakin al-isra wal-mu'tad, okwanguya okuli nnomo, okwanguya okuli nnomo, tetukisusa, tulina okumutwala wamma. Abantu ate abanguya maiti n'atuuka n'okuvaamu n'egwa, ate abo nabo bajambaali, bavudde ku sunna. Waliwo abayinza okuddusa omuntu, waliwo bwe batugamba bamuddusa n'avaamu n'agwa n'ogwa, kati ate abo baba bali ku ffujjo, abo baati batadde sunna mu nkola. Sunna twanguya maiti tugitwale, naye olwanguya olutasusse kikoma. Kitegeera kyaba ategeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wamma ekyokwanguyya okuyitiridde ennyo nga kuleetera n'omuntu okuba nti asobola okuvava mu ngalo n'agwa, asobola okuyilala, okwo kuba kufuusa endooza kudduka, kuba tekukyali kwangu. Nakola atya? Okukendeza okufa mu famire yaabwe. Allahu akbar. Oyo imaamu agwa namukomera. Imaamu alina edduwa gy'ayinza okusabira abantu ba famire eyo okufa ne kukendera mu famire yaabwe. Oyo agwa nakuteekako empingu ne bamusiba. Wallahi agende eyo mukomera ebyo abyogerere mukomera. N'agibasomera namu. Allahu akbar. Ani yagimuyigiriza bw'ataba sitaani? Mwalimu we y'ani ow'edduwa eyo bw'ataba sitaani? Allahu akbar. Basajja baseka kiwato kye batukola, Allah yasinga okumanya. Naam, Sheikh bwandika eddarasa